mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala erijjanjaba ke bayita akasagazi. Waliwo eyabadde alisaba ng'ayagala ku ddagala eriyamba okujjanjaba ke bayita akasagazi mu baana. Njagadde ndibawe akasagazi ako kasumbuwa nnyo abantu. Kasumbuwa nnyo, kakwatira ddala okuviira ddala eno wansi ng'okyali muwere, naye bw'otafa ku mwana oyo n'otamujjanjaba kafuuka ekirala. Be bolaba ng'omusajja tayisa sikaati, ng'omusajja mwenzi oba ng'omukyala mwenzi, nga kwegamba omukyala ayagala buli kaseera babeere nga bamwebakako. Ebiseera ebisinga babeera baalwala ke bayita akasagazi. Omuntu alwadde akasagazi osobola omulabirawo ng'akyali mwana muto. Akasagazi kwegamba ye muntu ayagala okubeera nga buli kaseera bamwebakako, oba buli kaseera abeera ayagala abeere nga yeebaka ku buli mukazi. Kwegamba ye abatamatira, aba buli kaseera ayagala abeere, kwegamba aba n'ekyo ekiba kimutuma, oba abeera asiiyibwa ng'ayagala buli kaseera abeere ng'atakulwa. Mu nsonga eyo nga gye mugitegeera, akasagazi kasobola okujjanjabwa ng'omwana akyali muwere. Osobola omulaba omwana oyo asobola okubeera nga yeetakula mu bukyala bwe, oba omulenzi n'aba ng'atakula akantu ke ng'akanyigaanyiga. Kati eddagala soke tutunuulye eddagala ly'ogenda okukozesa. Njagala ofuna bye bayita ekisagazi kyennyini ebisagazi. Funa akasagazi akabeera kakyali akato. Ebisagazi byebyo by'olaba bye bayita ebisagazi. Kafune ku bisagazi ebyo nkusaba ofuneko obwo bubeera bukyali obuto nga w'obulaba. Era oggyemu ako mu makkati ako akasembeyo ddala okubeera mu makkati k'oba ofuna. Omala okukafuna ako akasagazi oba ebisagazi, naye ako akasembeyo akabeera akato, akabeera akatima mu makkati, kasikeemu bulungi okagyemu. Nsaba osooka okabugumyeko ku muliro. Sooka okayiseeko ku muliro bulungi nnyo. Bw'omala okukayisaako ku muliro, nkusaba obeere nga okayengera mu ngalo, kayengere mu ngalo nga bw'olaba, kayengere mu ngalo nnyo nnyo, kagonde. Kati omala okukayengera mu ngalo kanyige. Otuzzi olwo tw'olaba otuvaamu, otuzzi otwo njagala otonnyeze mu bukyala bw'omwana oyo omuto. Singa obeera omulabye ng'alina obuzibu bw'akasagazi, ng'olaba buli kaseera omukono taguggya ku kantu ke, buli kaseera yeetakula, yeeyisa omukono ku kantu ke, fuba okulaba ng'omukolera eddagala eryo. Tusoose n'ekisagazi kinyige bulungi, otonnyeze mu katuli k'omwana oyo omuwala oba omulenzi, agenda kuba ateera bulungi nnyo. Kati ekintu ekirala ky'oyinza okukozesaako ze ntuntunu, bwe bayita obutuntunu obutono. Obutuntunu obutono nabwo bulungi nnyo. Obwo bw'olaba oddira obukoola bw'entuntunu entono, bwe bayita obutuntunu obutono. Bubeera butono nnyo, n'owekakula kaba kakomaawo. Wegana n'owekengera kaba katini. Kati funa obukoola obwo obufune bulungi nnyo, sooka obugumyeko ku muliro. Ddira essigiri ng'ekutte, obuyiseeko kungulu ku muliro, kungulu obukoola obwo. Omala obuyisaako ku muliro, nabwo buyengere mu ngalo bulungi nnyo, otonnyeze mu katuli k'omwana oyo gw'olaba ng'ayinza okuba alina obuzibu obwo bw'akasagazi. Beera ng'omutonnyeza, yenga obukoola bw'akatontonu akatono, buyenge bulungi. Otonnyeze amazzi ago, ettonde ly'otuzzi olitonnyeze mu bukyala bw'omwana oyo omuto. Kwega mu buntu bw'omwana oyo omuto, mu katuli tonnyeza mu katuli. N'ono omulenzi yennyini naye tonnyeza mu katuli singa olaba ng'omwana oyo anyigaanyiga akantu kaako ng'akanyigaanyiga buli kaseera ate nga mwana muto nnyo. Beera ng'otonnyeza mu katuli k'omwana oyo omulenzi, tonnyezamu ettonde. Okitegeera? Bwe kityo bwe kiri. Gwe yambuuzizza eddagala eryo eriyamba ku baana abalwadde akasagazi. Eddagala eryo lijja kukuyamba bulungi nnyo, ligenda kukuyamba abaana. Omwana agenda kuba atereera bulungi nnyo, kabe mulenzi kabe muwala, kye kimu, enkozesa y'emu. Ate ojja kwebuuza nkikola ebbanga ki? Osobola okumalanga ennaku 3 ng'okikola, nga buli kanaku otonnyezaamu omulundi gumu. Ojja kulaba oba wanaabaawo enjawulo, ojja kuba enjawulo ogiraba. Ojja kulaba ng'omwana takyanyiga kantu ke, n'oyo omuwala nga takyakatakula. Ojja kumanya nti omwana akoze eki? Ateredde. Ate ekintu ekirala, obuzibu obwo singa obeera obulabye ku mwana ng'omwana olaba yeetakula, oba ng'akanyigaanyiga naye nga tosobola kufuna ddagala eryo, osobola okugenda mu ddwaliro. Eddwaliro, amalwaliro ago amanene agakola ku nsonga z'abaana, obulwadde oba bujjanjaba bulungi nnyo singa obeera obulabiddewo ng'omwana akyali muto.
babujjanjaba bulungi nnyo mu malwaliro. Singa obeera obuliddwa eddagala lino lyenkuwadde lyenkugambye, osobola okugenda mu ddwaliro amalwaliro ago amanene n'ofuna omusawo akola ku nsonga z'abaana. Obulwadde obwo babujjanjaba, omwana n'atereera bulungi nnyo n'awona ekizibu ekyo eky'okukula n'akasagazi. Kuba ka bulabe, omwana bw'akula n'akasagazi be oba olaba babeera abenzi, nga buli kaseera ayagala kwebaka ku mukazi, buli kaseera aba n'ekyo ekimutuma. N'abo abakyala n'abakyala era nabo babeeramu n'omulaba ng'omukyala buli kaseera ayagala abeere nga bamwebakako, nga kale tamatira. Mu matira eyo gy'olabira ddala nti singa aba avudde ku musajja ono ayagala n'omulala amuddeko, n'omulala kwegamba nga ye awulira ekimusiiwa wansi ng'ayagala buli kaseera babeere nga bamutakula, nga bamuyingiza ekintu nga bw'obitegeera. Singa obeera omulabye n'obubonero obwo bw'okubeera nga yeetakula, beera ng'omugema obulwadde obwo aleme kukula nabwo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga video, mubeere bulungi, mweraba.